Aha, tuli abalasange ababiri na Busiro ne munange Solomon Kaweesa. Weewaawo basebo ne banyabo nga bwe mulaba kitufu tuli mu luteresa enkobeera bagamba olugendo lutasaaga lwe luzaala akatukutwe. Bwe tuli wano nno tuli ku mugga ogugendera ddala mu maaso n'okuzimbibwa. Mugga guno baguyita batya? Sezibwa. Aha. Omugga guno gwe gwawula Kyaggwe ne Bugerere. Era ebyafaayo byagwo katubibaweeko mu bujjuvu omubadde temubimanyi bwe tunaagumalirako nga mwe mubitegedde tuli mu kugusomoka. Ekisookera ddala kayiba mukuukulu oba kamukuukulu tasomoka mugga guno. Olwaki? Kigambibwa nti akanyonyi kano kalina waliwo ekyabaawo kuba mugga guno muzaale. Bazaala muzaale era omukyala eyazaala omugga guno ayitibwa Nakangu Tebateesa. Ne bbaawe Nsubuga Ssebwato. Omugga guno Sezibwa twagala tubategeeze nti omugga Sezibwa bannange gulina muganda waagwo ayitibwa Mubeya. Era bamutuuma Mubeya kubanga abaagulaba bagamba nti omugga gubeyabeya. Naye ne gufuna erinnya erya Mubeya. Kati mu bufunze tubagambye nti guno gwe gukola ensalo wakati w'amasaza aga abiri liriwa na liriwa Kyaggwe ne Bugerere. Era bwe twogera bino ffe Bugerere tumukubye enkoona kati tuwolekera tuyingira erya Ssekiboobo ery'Ekyaggwe. Naye nga mugabani mu kugukola bali mu kuguddaaliza kugutereeza era nga bwe tulaba wano bazimba. Gwafunamu obuzibu wano. Gye buvuddeko olutindo kuba tuli ku lutindo ndowooza mululaba. Olutindo we tuli awo ku lutindo bwennyini. Kati omugga gwe guli eri. Aha, weebale nnyate kati wano bagulaba bulungi. Ndowooza mugulaba. Wano seeko otyo. Kati oyo ye Sezibwa nga bwe mumulaba. Weebale nnyo. Ye Sezibwa tumubalaze. Kati omugga guno mu biro biri ebyedda kigambibwa nti kyabanga kya muzizo okwogera nti nno Sezibwa Mubeya akusinga amaanyi. Era sigenda kukyogera wabula mbadde mbasomesa kuba bwe naakyogera ekintu kiyinza okututuukako. Sijja kwogera. Katusooke tusomoke. Nkibannyonnyole lwaki tetukyogera. Kati nene buyi gukwatayo nga bwe mugulaba. Nene buyi yonna gukwatayo nga bwe mugulabaawo. Omugga guno Sezibwa. Luno olutindo lwe tuyitako ndowooza mululaba. We twogerera wano Ssekiboobo amaze atwaniriza tusomose. Kati bannange ensonga eri gye tubali tubagamba eri nti edda kiwanuzibwa nti bwe wayogeranga nti Sezibwa Mubeya akusinga amaanyi nga tosomoka. Era kyobola tumaze kumusomoka. Akakalombolombo nako tukabannyonnyodde ku mugga guno kakulu nnyo mukegendereze. Twajja lwa nsonga nno abalasange ababiri kubanga tugenda kubasomesa ebintu bingi nnyo mwe mutwekuumireko mutugobere wonna we tuba. Temusubwa programu yaffe ebeera ku Dembe FM 94.4 buli lunaku lwakuna saawa ziba 2 nga mawire gawedde okutuuka 3 n'olwessande saawa ziba 12 mpaka saawa bannange mubyoke muwulire ebinnonogo by'olulimi Oluganda. Tuba tugwangananyeko mukunja na Kirugu. Kale katuberekereza abaffe emikwano gyaffe abalungi ennyo. Tunaabalaba. Mweraba.